Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe Nketta mu bizinga. Bwe twafundikirira nali nkyali ku kizinga nkyabutaabutana n'okubooyaanira okwo, era muno mwe neekangira enkula Ibooli eyagejja n'ewola etaasobola kuntuusaako buvune bwonna oluvannyuma lw'okusirittuka ne ngwa mu kawonvu akandi emabega. Ebyo byagoberera okubeera nga nalumbibwa Jjagwa, n'eno etaasobola kubeera ng'ennekkusa oluvannyuma lw'okubeera nti nalemera gye nnali, era naye olw'okuntayirira okumala akaseera neerabika nga yatuuka n'ebijjamu omulaka n'ebeera nga yejjawo. Nga zitutte ekinene kya Wanga nasobola okuva gye nnali neewaniikiriza, era bwe ntyo ne neeyongera mu maaso, eno gye nasisenkana ekyekanga ekirala. Obuligijjo bwali buleeta Jjagwa Kiyumba anaagwa era nga bugimezeeko, bugyagulayagula, bugirumirira, era nafunamu ekirowoozo ky'okwagala okugitaasa, naye oluvannyuma lw'akabundu kange okulaalira mu matabi g'omuti ne mbeera nga neesonyiwa ebyo nabyo ne mbireka ne biyita. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokusatu eky'essuula yaffe Ngwa mu njolinjo. Jjagwa n'obuligijjo nga biggwereddeyo, nakka ne ntandika okukambiriza ku lugendo lwange, era awo we bakolera ebyeggulo nalengera enkuba ng'eyiika emabega w'ensozi ze nali nduubirira okutuukako. Era nga nzituuseeko nzivuunuse, nalaba ekifulukwa eky'ebiyungu ne mmalirira okusula omwo, anti nali njidde butooke era nnyenjebuse. Nasaggulasaggulamu okutuusa lwe nakakasa nti Kiyumba munyale, nga mmaze n'okumulisa mu bunyomero omwali ekibululu, si kulwa nga mubaamu eri ekalungu. Nasammulasammulamu ne nnyingiza obwange, n'oluvannyuma natyabayo enku ne neereetera ne ku mazzi ne nfumba ensalwa yange. Bwe namala okuwooma ne ntuula ku kkonge eryali mu luggya nga njolekedde ebugwanjuba. Nalengera obuyumbayumba ewala ddala eri, ekyandowoozesa nti osanga nali nsemberedde abantu. Nga nsussizza amaaso ekiwonvu ate n'emitala waakyo akasozi okwali akasaka, nalengera ogubangirizi gw'amazzi mu lusenyi olunene olwalaavu omwalimu esumaalisa akabira akaddugalirivu akawanvuyirivu, ate n'emabega waako ng'etangalijjirayo ekibangirizi ky'amazzi ekirala. Ekibangirizi ekyandi okumpi kyagiranga ne kibwabwagala, ne kyekolongola, ne kyejabulajabula, ne kyegonyolagonyola oba ne kijjako obufuuyi. Nalowooza ate nga ddala bwe gwali nti osanga bye nnali ndaba yali emu ku ezo ennyanja ezimaamirwa ebitoogo, obuwerya n'obubbula ze nnali mpuliddeko. Amazzi gaali gatangalijja gamasaamasa olw'enjuba okugaakako, ate emitala w'olusenyi olwa kiragala yali yeekisseeyo olukoola olwakiririvu era nga lwesigamye lukugiddwa ensozi ez'ebinyeemu ng'omwezi emboneekerera. Ku kkono wange yali yeekisseeyo ekisozi n'ebitiititi ebibwegevu ebisaakaativu, n'olwekyo ng'eyo ndaba bindi ku lufeesa. Ku ddyo nayo yaliyo olusozisozi n'obutendera, kyokka ng'omukumbo gw'agasozi Gakirimmegga gunneesambyeko. Olusozi kwe nnali lwanaamira mu kiwonvu okwali entabi ezifaanana ng'engalo nnakyemalira n'olunwe eby'omukono ogwa kkono, era ng'olutambi oluwanvu lusonze ku lusenyi, ate ng'ekiwonvu kyonna kirimu ekibira ekya zigizigi. Emitala w'olusenyi nga nnengerayo omukka ogulinga ennyange ogwalinnyanga nga gubooyaana gwera nga guva mu bufo obw'entalagga, ate nga ku ggulu erya bbululu nga waggulu w'olusenyi kuliko obule mu bifo ebimu obulinga ppamba omusunsule, omuzingulule, omusanse, omusasire, ate ne mu birala omufuutiike, omutuume naye ali mu binyiriri ebirambulukufu ebyekiise mu bbanga mu maaso gange.
Wakati w'ennyiriri zino nga mulimu amakubo 3 amatwakaalirivu ate nga ku kkono wange yeetuumyeyo agale agadudumadde era agakunkubadde ng'agasozi, ng'obusozi, ng'ebisozi, ng'agasolo. Ate ng'emabega wange eriyo ebire ebiddugalirivu ebitobese naye nga byonna matendo okubitunuulira ng'enjuba ebyakamu. Enkolongo y'eryanda ly'enjuba yatandika okuwuukeera era n'ensiikirize z'obuti ne zeekolongola. Ate nga yo eyo mu kiwonvu ebinyonyi bikooka okusiibula ekitangaala ate nga byetawula, byebuga, biwuuzuumira ku miti binoonyaawo okuwujjaalirako. Kalimirwa yawuuguulamu olwo nga n'olukkaka luseeyeeza ku ntikko z'emiti luzitimbako ejjigi. Ate nga n'enzikiza ng'esoonooka egenda esooka okukuniza n'okuzibikira buli awaasinganga okukka, n'amatwale g'amaaso gange nga gatandise okuyimpawa. Enjuba yagenda ng'emiribwa mpolampola emigigi gy'emige gy'ebire ebyerangi entwakaavu ez'enjawulo okutuusa lwe yasaanawo. Omwezi ne gutandika okunningiriza mu makoola ag'ennangalanga z'emiti egyali emabega wange. Anti olwo obudde bwali buzibye. Omuganda w'ensiri ng'atandise okumpemperera ebimpempe, nasituka nnyingire nabe nga naalonda ku mpeke y'otulo. Nga ntagaladde nalengera okumunyeenya ku nsozi okwabula okumala akaseera ate ne nkulaba. Bwe kwasembera leero nga kufuuse na kumyansa, kwagenda nga kubula kudda, kubula. Nali kumpi n'oluguudo olw'obungodera era osanga eyo yali mmotoka nga yegenda eweta obulingolingo. Nali ntuuse ku kafulu w'omuntu mpozzi. Eri mu malungu amagezi nali ngegeza Nansolo naye kati nagenda neebake naye ng'emmeeme yange si mpewufu. Obudde tebwalwa kukya era nze olwamala okusuula mu lubuto okw'okusibira olufuvu nga neewaga n'oluyimba mmuumuunya nzibiikiriza ebirowoozo, yogayoga ku luguudo olwaliko erudda n'erudda obukomera obukomola obulungi. Natambulira emabega waako akaali ku ludda kwe naggukira nga bwe nkootakoota bwe mbwama. Mba ngenda ntambula bwe ntyo ne nnengera bbaasi ng'ejja n'enzigwera ku ttaka. Yampitako luwunguko ng'egenda efuumuula, esansa era ewerekerwa enfuufu ate nga n'abagirimu bajojoolekana. Ng'egenze abantu 3 ng'omu ku bo mukazi basisinkanira ddala we nnali. Buli omu yeekwata mu ngalo nga bw'alamusa n'ekyaddako buli omu yazingira emikono emabega ne bagenda nga basisinkanya ebifuba n'ekyakomererayo abasajja baakubagana emabega nga bakoonaganya ebyensuti olwo ng'okulamusagana kuggwa. Nategeera nga nali ngudde mu nsi ndala so si y'abagengere kubanga ennamusanga ey'engeri eno baali tebagitusomesezza. Nga bagenze nange nakottoka nga neeyongerayo mu maaso ebirowoozo binsala era ng'akasana kabaaluuse nalengera mmotoka ekungubadde wansi w'emiti bwe ntyo ne ŋŋenda nga nkwebera ndabirira okutuusa lwe nagisemberera. Nasitama nga njolekedde we yali ne ntegereza. Awo ku bbaliko waali weekuutererawo abantu abaayogeranga nga bavuuvuuma bavumira. Okuva mu bye baali boogera n'okugobongotanya nategeera nga baali bassa mupiira ku mmotoka ogw'okwerinza ng'ogwaliko gwabise. Olulimi lwabwe lwali lufaanako ng'olw'abagengere wabula nga luno lwo lwogererwa mu nnyindo n'amagono ate nga lulangufumu. Baatandika okulya ekintu ekyali kikyuma era ekiwonya ekigungu nga n'obulali bwe bayisa kuli. Nga nkyebuuza ekyo kye baali baguga era ekyali kiwonya bwe kityo, omu ku bo yakasuka ekikakampa ky'ekintu ne kinneepyatiika ku mutwe. Bwe nakyeggyako nkyetegereze nga lulibaliba lwa musota. Katonda wange, bano simanya baali baliira ddala musota.
Mba nkyawuza gwambwa ng'ate n'endiga erinnya ennyumba. Anti awo ku bigere waali wamettuddwawo ensakusaku n'akaganja k'okulenga. Owa bino byali byetaaga kwekkaanya. Bwe ntyo kwe kugezaako okuwenneenya akakomera ningize ndabire eddala bye baali beesokera. Naye ne sisobola ng'akakomera kakunivu ate n'obutiititi nga bwo bwatuukirira. Nayimirira nga mbwamiridde naye nga siraba. Nalwa ddaaki ne neesimba era nga siraba. Kyennava nkangalala era naawo nga siraba bulungi. Kwe kwenyigiriza ddala kuli ku kakomera, mpozzi akati kwe neemalira enkuyege z'akasebaaseba dda kasigadde ku yegeyege. Ddala kwokulya baali balya katogo ka musota, bikere, ntooketooke, nnyaala n'ebintu ebyalinga ebivunyu oba ebisokomi. Nga nkyasamaaliridde n'emmeeme entyoboka, akati kaayeguka ne twekkata nako ku mugongo gw'omu ku basajja, nze ne muyitako ng'akyakaweese n'ensimba eri emikono. Ebyaddirira sibitegeera bulungi, wabula nawulira ng'omuntu ankoowoola nnyimirire ate n'emmundu neevuga, naye nga nze njokya musubi gwokka, mmezeeko n'ebiwawaatiro ate ndina ku ludda lulala olw'oluguudo. Natebaateba nga bwe nkolima bwe neesooza olw'obuteegendereza ate nga bwe neebuuza obanga abantu b'omu nsi omwo baali buli we badda bakaalakaala na mmundu ate nga ne be nasooka okulaba mbeerabidde. Nategeera luvannyuma nga bano baali abamu ku njolo y'abajaasi abaali banoonya abakessi Omujapaani be yali asindiseeyo ne bawambwa ate ne beesimattula. Nasiyagguka era ne ntolonkera ddala okutuusa lwe nawulira nga nkooye ne nnyingira mu kasaka mpummulemu. Saalwa ne neebaka naye ngenda okuzuukuka nga mpulira abantu bafumbukudde amaloboozi okuva ku njuyi ssatu. Nasooka kulowooza nti oboolyawo baali bayigga ngabi, naye ekijja okuntegeeza nti baali ku nze ye musajja omu okugamba banne bagendere wamu, si kulwa ng'omu angwako yekka ne mutugumbula anti nga ffe abakessi nga tuzingibbwa tuba baakacwano. Baali bantaayiza. Nawamatuka ne ntonta nga bwe nzirukamu awasoboka ndaga etaali kanyego. Naye nga ngenzeeko akabanga ekirowoozo kyanzijira nti osanga eyo eyali akasiriikiriro gye baali banteze akakunizo ate nga ddala bwe gwali. Nga nzise ku bigere ngenda nsooba neekengera, nalaba nga banteze ekitimba ate nga n'abansaggula bandi kumpi nnyo. Akabi katona amaanyi n'okutya kwazika embavu. Nasika ne nkuula ekiti omulundi gumu ne nkirindiggula ku kitimba okwo kwe nabandira n'ennyama. Enduulu embalangufu yatakira era obusaale n'amafumu ne bitandika okuvuuma, okusiiya n'okwesooza nga bingwa buli ludda, naye Walumbe yali akyansibye ensigo. Neefubitika akasaka akalala nga ndaba abangoba tewaayite kabanga nga tebannankwata oba okundasa akasaale, okulabira ku ngeri gye baali bamasuka era beebirigamu. Beetooloola ekisaka ne batandika okujja nga bakikuba. Nali mponye mu bukunizo era nga mpaguzza mu bunyigo bungi, naye leero luno nali sirutonda. Nga nfumbiikirizibbwa ntaga, mpapa n'amagezi ganneetuzze, ekintu kyawamatuka mu keererezi ne kifuumuuka ng'obwanga kireegedde ddala we nnali. Era nga bwe mbuliddwa ekyokukola nabuuka ne mbaka amakoola g'ettabi ly'omuti ne ngatta amagulu. Bwe ntyo enkula ibooli ne mpitako ng'eriko n'obugiwerekerako ate nkoonye ne ku ntumbwe n'esuuba. Ngenda okuwulira ng'abaali banjigga balabulaŋŋana nti, "Duunyuule ibooli! Duunyuule ibooli! Mudduke! Naye enkula ebatta!" Nga nta amakoola nzike nange mbayitemu ng'entengero tennabaggwamu, nalaba enkula endala ng'ereegedde ginnaayo we yayita era nawulira ng'obukoola bunsirittuka mu ngalo
buseerera bukutuka era ngwa. Nagwa naye ng'enkula kijja eyitewo era kaabula katanje kate ku mugongo. Namaanyuuka nga ngigoberera nga nninga nze musumba waazo era nalaba abantu nga badduka n'abalala nga beekulula beesonseka beevumbika mu biteete ate nze okugenda okujjukira ntye nga neevumbye dda akasaka akalala. Ampuliriza omulungi, nzikiriza tujja kufundikirira awo olwaleero. Bwe tujja okusinziira twongere okumanya biki ebyaddirira mu nsi gye nali nyingiridde. Akuume atakuumira mpeera.